Yesu kye yali alaba nze kiganda kye siraba. What was Jesus seeing in Peter, which me kiganda I can't see? Kiki ekyo Yesu kye yali alaba? What was Jesus seeing? Kitegeeza nti Yesu amaaso ge yagabuusa Peetero novolongoto yenayina gwazze akola wangi n'alengera Peetero mu maaso kyagenda okufuuka. It means just ignored all the present, all the rubbishes, all the things Peter had done, and just went ahead and looked into the future, what Peter is going to become. Tosobola kukikkiriza You cannot believe this, nti Peetero y'omwono. that it's the same Peter Bwe baabuuza nti ono musajja wali omulabyeko who was asked that, have you ever seen this man? n'agamba nti nze okufiira mu kitooke kya gonja sirina gye nali mulabye. And he swore, I have never seen him. Sirina gye nali mulabye. I have never seen this man. Timuleetera bizibu simulaba. He swore and said, I have never Tosobola seen him. kikkiriza You can't believe nti ku lunaku lwa Pentecost that on the Pentecost day, ye yayimirira mu nkuyanja y'abantu abasukka omutwalo. he's the same man who stood in a multitude of over 10,000 people. Omwoyo omutukuvu ng'amaze okumukkako. Once he received the Holy Spirit, n'abali abatta Yesu nga bazze we bali mu lukuŋŋaana we bali awo. even the people who had murdered Jesus were there. N'aba gavumenti baaliwo awo. Even the government officials were there N'alyoka abannyonnyola kye baali balabye ku lunaku olwo. and explained to them what they had seen that day. N'akonfronti ng'abo baali bagamba nti kirabika batamidde omwenge omusu. He confronted those people who were claiming and saying that for us maybe they were drunk. N'atuuka okulumiriza abaali awo nti oyo Yesu ye nannyini maanyi gano ge mulabye, ŋŋamba oyo Yesu gwe mwakomerera gwe mwatta. Naye ng'ali ku basajja baalumiriza bennyini be batta Yesu, ate be baali babuuza luli ekiro nti wali omulabyeko, naga sina gye nali mulabye, naye nga ku luno abasonzeemu olugalo ali mu kubalumiriza. At that very day, the same people who asked him on the other day when he denied Jesus were present, that multitude, and this time he was emphasizing and pointing at them and accusing them that the Jesus you killed is the owner of whatever is going on right now. Simanyi owulira? Hello? Kirabika ekyo Yesu kye yalengera. Perhaps maybe that's what Jesus saw N'agamba ono akola bino byonna by'akola ono, and said he's doing whatever he's doing, naye olunaku lumu agenda kuguma. but one day this man will be found. Olunaku lumu agenda kundipresentinga. One day this guy will represent me. Ye Peetero y'omwono He's the same Peter ayatandika okubulira enjiri n'agibunya wonna. who preached the gospel Ye everywhere. Peetero y'omwono The same Peter. kwolwo olunaku yakonvatinga abantu 3,000 n'abaleeta eri Yesu. That day he had a crusade and converted over 3,000 people. Ye Peetero y'omwono He's the same Peter. gwe baateekanga mu makomera bagenda okukeeranga ku makya nga yafulumye. When he was imprisoned, in the next day in the morning he will be found Ng'ekkomera outside. ly'eggudde. When the prison is opened by itself. Kitegeeza ki ekyo? What does that mean? Nti ekyo Yesu ye kye yali alaba, yalengera ekyo n'agumiikiriza obunafu bwa Peter. That's what Jesus was saying. Jesus saw that in the future and he could bear with him with all his weaknesses. Katonda waffe tatulaba lwa leero lokaloka. God does not see us only on our today and present. Bw'amala otulaba olwa leero After seeing our present, ateekako galubindiza ez'enkya n'atulengera n'olw'enkya okulaba kye tugenda okufuuka enkya. he puts on the future perspective and lenses and see what we are going to become in the future. Ate ng'ekyo ky'ayagala naffe tukole. And he wants us to do the same thing. Ayagala twambale lenses ze zimu ezo. He wants us to put on the same lenses Naffe bwe tuba tweraba, that when we are seeing tweraba ourselves, olwa leero to see our naye present, ate twerabe n'olw'enkya. but at the same time see our tomorrow. Bw'onoeraba n'olw'enkya nga onnalwo olulaba, If you see your tomorrow, singa omala n'olengera ky'ogenda okufuuka enkya, if you can just see what you're going to become singa tomorrow, omala n'olengera ky'ogenda okubeera enkya, if you can just get a glimpse of what you're going to become tomorrow, by'oyitamu olwaleero tebigenda kukumalamu maanyi. whatever you're going through today will not discourage you. By'oyitamu olwaleero tebigenda kukuleetera kuwanika. Whatever you're going through today shall not make you surrender. Togenda kumala gabivaako. You shall not just quit. Togenda kumala gabivaamu. You shall not just quit. Togenda gamba nze Katonda You mulese. shall not just abandon the Lord. Olwaleero tetugenda kulemesa Katonda. Today will not stop you from God. Kubanga buli ky'oyitamu olwaleero kya kaseera buseera. Because whatever you're going through today is just temporary. By'oyitamu olwaleero bikola bukozi bujulizi. Whatever you're going through is making you a testimony. Ani awulira ngambeko nti amiina. Someone say amen. By'oyitamu olwaleero Whatever you're going through today bikuyamba buyambi kufuna content w'ogenda okuteeka mu katabo ko. is helping you to get content for your book. Bikuyamba kufuna akatabo k'ogenda okuwandiika. It's giving you content for your book you shall write. By'oyitamu olwaleero bikuyamba buyambi kufuna bujulizi. It's helping you to get a testimony. G'amazima gali nti olina gy'olaga. Honestly, you're going somewhere. Waliwo ky'ogenda okufuuka. There is something you're going to Waliwo become. ky'ogenda okubeera. There is a
destiny for you, singa oteekako lenzi za if you katonda put on God lenses, byoyitamu leero tebyandikuwanisiza whatever you're going through will not make you quit. waalibadde omanyamanya nti ebyo byakaseera buseera You would know that whatever you're going through is temporary. ebyo bikujjidde gwe kola training It has come for you for your training. ebyo bizze mu bulamu bw'okole training It has come to you for a training. ng'akuba ebikonde bw'abeera The way a boxer can be. bamufunirayo punching bags They can give him punching bags naye n'alyoka azikuba ebikonde ng'alinga akuba omuntu and punches them as if he's punching a man. kubanga bamanyi nti enkya Because they know that tomorrow bagenda muwa the real he match shall be in a real match in a ring. bagenda mugabira ddala omuzannyo gwennyini Shall give him the real game. n'olwekyo bwewanika ng'owanikidde ku punching bags Now, if you give up on punching bags, omanya nti gwe tewali bokisa mulungi you know that you were not called to be a omanya boxer. nti gwe byoliko tobitegeera You know that whatever you're doing, you're not leka understand. kumala gawanika Don't just surrender. ekyo kyolimu olwaliro bakita training Whatever you're going through today is a training kyekigenda okukugumya preparing you, kyekigenda okukunyweza preparing you okusobola okwambalagana n'ebyenkya to be able to attack the tomorrow ani thing. awulira gyali aŋŋambeko nti amiina Someone say amen. naye ng'ekigenda okuyamba obiyitamu What will help you to go through this? tandika okweraba nga katonda bw'akulaba Begin seeing yourself the way God sees you. katonda talaba lwaleero lwokka God does not see your present alone. naawe lekeraawo okweraba mu lwaleero lwokka Stop seeing your present alone. weerabe ne mu lwenkyo olaba ekigenda okuba See even your tomorrow and see what will go happen tomorrow. mumanyi katonda kyalaba buli lwateekako galubindi You ez'enkya know what God sees every time we put on the lenses of the future? alaba nga onaasaba okuwonyezebwa enkya agenda kubeera nannyini hospital He's seeing someone who is crying to be healed today, that tomorrow he will own a hospital. nannyini ddwaliro He will be own a hospital. katonda atunulira asaba emmere olwaleero The Lord sees someone who is begging for food today n'amulaba olwaleero and sees him today's begging. agenda omubikkulako mu bitabo bye biranga enkyaye bwegenda okufaanana By the time he looks into the future prospects of books, n'agamba onaasaba emmere enkya ng'agenda kuba nannyini hoteeri ng'erimu ne restaurant ennene nnyo he looks at the blueprints of tomorrow, that the man who is begging for food today, tomorrow is owning a big 5-star hotel. katonda obeera okaaba nga bagobye mu nnyumba olw'essente zikulemye okusasula As you're crying that you've been vacated and thrown out of the house because you failed to pay the rent, tebagezanga ne bakulima nti naye akwegattako ne mukaaba mwembi don't be deceived that God will join you and cry. by the way nange sikyakwegattako ng'okaaba By the way, even me, I no longer join you in your crying. nagaana kati sikyegatta ku maziga g'abalokole I no longer join tears of these Christians. kuba naye kati nteekako lenzi za katonda nange nkutunulira olwaleero mbanga naatera okukaaba ne nteekako galumindi ne nkulaba bw'ogenda okufaanana enkya ne ngasangula ne nsirika Because even me today, I put on those future lenses. I look at you today and you're crying. And when I'm about to cry as well, to join you in your tears, I put on the lenses of tomorrow and see your future tomorrow. And I see kubanga katonda alaba gwe bagobye mu nnyumba olwaleero nga bamugobye lwa renti n'amutunulira nga ye nannyini apartments enkya because the Lord looks at this guy who has been thrown out of the house because of rent. And tomorrow, he's the owner of apartment. katonda agenda omumukeberako mu bitabo bye kye bimwogerako kyagenda okufuuka wali mu maaso abadde asaba lifuti abadde asaba sente za transport nga yagenda okuowninga transport company The one who was begging for lifts, the one who begging for transport money, the Lord looks into the blueprints of the future and he sees that he's the owner of a transporting company. katonda tagenda kwegattako ng'okuba emiranga The Lord will not join you in your tears, kubanga ye asobola okutunula mu lw'enkyalwo n'amanya olw'enkyalwo bwe lugenda okufaanana because he can look into your future and your tomorrow and know your tomorrow the way it shall be.